Wiki ewedde yonna neno bannakibiina kya National Unity Platform mu ggwanga bagimazeeko beetegekera okwaniriza Pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze ebbanga ng'ali mu mawanga okuli South Africa ne Canada ng'eno yali yagendayo okubasakira era nga bazze bakunga bannaabwe okweyiwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bamwanirize mu bitiibwa. Kunge nga nkozesa mpeeyo no mumanye nti Pulezidenti akomawo ngataana akomawo kuva bweru ali ku mirimu emitongole olukomawo bwati tulina programu ey'okuddamu kutambula kutalaga eggwanga n'okugulawo maofiisi gaffe. Leero Bobi Wine lwatonye ku ttaka lya Uganda wakati mu byokwerinda ebibadde binywezeddwa okwetooloola ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe okukosa n'ebitundu ebirinaanyeewo nga bugenze okukyanga abasirikale bali buli wamu okutangira abakozi b'effujjo. Bo bannakibiina kya Nuupu okubadde ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Rubongoya balabiddwako nga poliisi bayimiriza ne bajja mu mmotoka mu badde boolekera ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era nga bano balabiddwako nga bakuba amasimu ag'okumukumu. Ababadde basinze okulinda Bobi Wine be bannamawulire abadde bagenze okusaka amawulire wabula nga abasoba 8 bakwatiddwa n'ebintu byabwe ne byonoonebwa nga munnamawulire wa BBS bw'annyonnyola. Newunyisiza nga abasirikale tebakyayagala kulaba kiyitibwa kamera wadde essimu recording ekintu kyonna weewuunye twali recordinga mbeera y'akabangali ezitwala Bobi Wine gye bamututte nakulaba mbeera nga bwe okutwaliza mu ku luguudo lw'Entebbe naye nga tebakyayagala kumanya era gye biggweredde ebintu byaffe nga babisise babisudde kale ne kamera yange crashinze wamu n'essimu yange ya smartphone bagisise omusirikale w'amagye waliwo enamba ya drone namba UBL 565T ebadde ekuŋŋaanya abo bonna bagenda ogenda mu kisaawe Entebbe wamu ne bannamawulire babatutte tetumanyi gye babatutte. Namba ya drones eyo ebadde esomba buli muntu yena takkirizibwa bagenda ku kisaawe tetumanyi bantu abo gye babatutte. Bannamawulire abasoba mu 8 tetumanyi gye babatutte tetumanyi kiddako tusaba poliisi etubuulira bannaffe gye babatutte. Bobi Wine atuuse ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga zikunukkiriza okuwera ssaawa 6 ez'ettuntu lya leero ng'olutuuse abakuumaddembe ku kisaawe kino tebamuganyiza wadde n'okulinnya ku ttaka lya Buganda nga bamukwatidde ku madaala g'ennyonyi ng'afuluma ne bamukuluggusa mpaka mu mmotoka eyabadde emulinze dda era n'esimbulawo ekirese abaka abaddewo nabo nga bayomba. Thank you. Where are you taking him? 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 This is happening on an international airport. They are coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The President and Honorable Kirumira Hassan, Kyagulanyi Ssentamu have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. I came on this plane. You must wait. You must wait. You cannot push me out. They are arresting Honorable Hassan Kirumira and the President have been whisked away. This is an airplane. You cannot push me out. No way. You cannot push me out. What you're doing is wrong. I'm a member of parliament. You cannot pick me out of the plane. Abawagizi baabwe abadde bamulindiridde ku luguudo lw'Entebbe tebafunye mukisa gumukubako kya mulubale ng'ono bamuyisizaawo wakati mu luseregende lw'emmotoka zikabangaliza poliisi olwo ne basigaliza kukwata butambi bwe baliragako abaana baabwe n'abazzukulu. Bobi Wine poliisi emukunguza mpaka mu maka ge agasangibwa Magere mu Kyaddondo ng'eno naye ebyokwerinda bibadde gguluggulo. Anani Yansereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.